Nzensula wa seka. Hey, yo, Chechiri Wanza Rachel aka Black Girl Fly. Don't you forget to subscribe on the Kakos Fox 256. You know what time it is, Papa Double. Akuba hip hop. Mama tamusa hip hop. Nimeropa kuwa hip hop. Boza kubauliza mkwano. Bana Chechiri wabauliza wa Simba Nza Rachel aka Black Girl Fly no what time it is Papa Double. Na kusobola. Kusobola Rachel. Marache tansobola. Nkuwulira nze. Soko yakaliza ku mami ku Happy Women's Day ne jajja bonna. That was the first church to na bada actually nasokera ko. Bananga bachala mwena ba mama. Na buli muchala mu kitiche mbagaliza olunaku lw'abakyala olulungi. Happy Women's Day to all the women. Muli bazira ekyo nkimanyi mukimanyi era mbagala nnyo. Butsale finya tugenda kubanga tunyumyamu na mwana omuwala y'omusawo yaffe eddako njagadde oterere mu katebe tose tukanogeza n'ovaawo. Omwana omuwala ayina essoni. Rachel bali bugerere mbabuuzaako Rachel. Bale okimanyi obugerere ejemba. Ye wamwe. Bugerere kayunga ewaffe gye batuzaala. Gye batuziika si gye batuzaala. Ya naye ne direction ajja kufunayo omwami anaakutwala gye babaziika. Ebintu byokwesibanga ku byalo by'abataata bamwe. Ebintu byokwesibanga ku byalo by'abataata bamwe tetugenda bisobwa. Si kyotegeeza naawe. Kati mwana mbunno ki. Mbunno tewali wakizizikaawo. Ataka nkubire correction. Abaana abawala kati I see AJ yawo swagere nalyo limu mwezizika ebijinji. Yes, ate kati nze mbadde point blank nekugamba mwana nze eri gye nsibuka bugereka. Yogenda gyodda. Kati nze wanzaala kireka. Segera nandibadde nga mwana wanzaala wali mu site naye. Kobulidde amazima nekugamba eri bugereka yunga gye batuziika segera. Waliwo muganda wange atudde ali mu kasonda. Oba ye weebwa obeerayo ebyalo ebiina amannya. Atubuulire. Nze ndi waawa nokuba. Yabaga kwoli waawa. Wani waffe wane bukomansi. Ati kati gwe omukwala wetandise okukweka nkolawa. Ewaffe wane bukomansi ndi wano. Sente weetandikira naye ate si weekoma. Soko tulekemu naawe. Walaya mu. Ekoma nsimbi sente weetandikira. Era weekoma. Naasi weekoma. Olw'okuba bagiyita bukoma nsimbi. Ensimbi sente zoyogerako. Nze abantu tebakyanga kumanya. Nze bwennayo bwenzi amanyi bwenzijawayo. Nze asoose okubuuza kati ate ekibuuzo kizzawo. Anti olaba wenzija wano nze njogera nti yenze Liyana ow'ebitege nannyini bbuutu ne boneti omusituzi wa engini abo ki self content. Ekyo kimanyi. Gwejo ojja kutoolako nga 28. Bigule. Wangi. Oba tukeese. Otya? Peter Kabaka akunta omungi atiibwa kuba hiti bwayagalira. Bane n'ebyabasajja abirimba. Zabadde akibulamu kino ekintu kyakusagala. Dije watekwata mwana baba. Abamu wagone tumuyiwa mafuta. Bulamu bwenyemu oli kusimba. Yes, of course. Tetutya Allah sifa tuliba boss. Reverse. The short. Abatuzaala wa masasa biri ku nyama. Ngekolala. Muwala waze kuzina guma bakunyige. Yakunyaba bigule. Oba tutana patitanake. DJ nangekolere. Muwala waze kuzina guma bakunyige. No wina mu bigule. Oba mukasa. Yo, abadde ready temutya mukoleze. Bodita. Zena mugezi Liyana katuze na kaliasa meno. Magulu kawina chiwata mikono. Yeah. Liyana yatabudde mukano. Katuze namazena bole musono. Wali atukuba na kumukono. Wale tambala wena. What? Yo, pewa vubuka enfumulo. Malobozi gafete gava mizindalo. Tukula nga masawani katandalo. Abatesi banjiyako lukongolo. Batulabadda. Nayana jamba kubye. Nayana jamba kubye.
byababya bana abawala banemu tubegayiridde bakyala bwaba wakkiriza omwami akutwale out katandika kwesonsa kakasonda buna bakunyige onyigibwe ngetooke wagenzeeyo olaba olunaku nga olw'abakyala Rachel abaana abala balekerawo okwebulizabuliza mu ssente z'abantu mwana bagayabo mubasaba tosobola mmanya muye jjajja kijjakye okitegeera omusajja ayinza obeera eri nga kuba amayinja ogenala mwana ssente we zigenda naye nokubamu amaanyi naye ate n'omugamba mwana soko gye wano okuba otandika okwebuzabuza lwaki seetaaga masuuka empiku bwe yakuntanga nga nkwebeka mbukale ne babakuba essasi nja kwetikka nga nyolibanga ate mateeka ago mateeka abateesi ne bwe bateeka kusa abatomagamaga njagala nzekka nakubulira ogamba mulaavu gwe kabejja mukono gunnuma yangu wampembejja munda mpuliranga alombera kisajja ate nga ndi siriyasi siri mukutijja atuzune gwebinyume like it's the last time olikutyena musamba kasirisasadolyasimapemuefempalagamayatombe akayimba kako kava mwana nenyini Rachel Ray alina Jim Nola bakaita tamwegenda tamwegenda ogendera abaana abawala batagala kulagama boyfriend bamwe mu bantu naye gwe kankubuuze sajja mutambuliza munkukutulwekyo ate mwe naddala gwe Rachel nedda ng'otwala speed it is not going to be possible mbadde ndi mukwetereza wano nga njagala mukwanjulira naye ate kitufutire nti mwana sente zetwagala nze mwana nze njagala olina okuba nga olinamu ku kijja akitegere ijepade semunye UK obadde mumbuuza omwana muwulidde byayagala segera olina okuba nga olinamu ku ettooke ensonga nkulu nnyo kyogamba nti wasobola kubeerawo laavu nga muntu muli mulaavu nga ttooke nemulikola mpolampola Rachel wabivaamu ebyo ebyalo njagala nga bwenti kisoboka naye mwana tebitambula onyiganyiba oyagala kiwiivu oyagala osegera nga bintu tebivaayo mwana abakazi bangi abasajja njagala kibategeeza mulekeraawo okutulowolereza mu grade zedde ez'okugula kadde bagita kadde ya buli Christmas please mutusaasire mwana asajja nga obalangidde nnyo ati leero tulina okweyabya tubabuulire olunaku lw'abakyala tulina okubabulira amazima tuyinza kubeeraawo okuva ku makya mukazi oti nemugambako wadde happy women's day naye nga yeyakugoleredde n'engoye z'ofulumiddemu wabweru abasinga tebakitwala nga kikulu naye nga olunaku luno luba lukulu eri abakyala naye bwe baagala bwe tuzikuze nnyo abamu balimu kino nti mwana nze musajja makosegeera I am the head of the family so bakuwa akatogo kafumu tubuzeeko wamali ku simu hello yes darling muba nikuwuliriza nze ne mu nnyumba nasazeeko dda kyekiriwo nzate bwensanyuka nfuna buli linjoro obutegera obwakabi bani abawala mulekerawo okuwuba amabeere olimu enyumba wetala waddeno ngaoli ozwi ngaoli bujja bulidde limu nakuba ne kabana nezatika Seka. Yo, Seka is very good. Very good. Yanteka mu mood. Nange ne muwa food. Anatula food. Atale na mu doni. Yangulira phone. iPhone. God was born. Kona watula ne popcorn. Yansema bosho tabu meeting. Password sema tajera okenga atatale mu kyalo nzamu pe. Kona. Zansola wa Seka. Seka. Kuchana musamba kasiri sasa radio simba Zansola wa Seka. Bana basule wa Seka balamusi zako. Hajati. Bahajati. Hajati.
bahajati bahali Hajati. onayo gwomanyi ng'okyesibyeko nnyo Hajati nina bahajati oba munnaye nange nomanya njizo bandi munamba oli haki namba nandi awawa namba lesi eddakiika ziri nnya tonkubira eddakiika ziri nnya eziwekwera essaawa ate 12 mukwano gwange tugenda kuba nga tukuta omwana muwala lwekyolwe agambye ba ext bataano mukubira bannange n'ekirala ekirala bannange bantu bange bampagira mbagala nnyo mwebale kumpagira era mbasuubiza guno omwaka katonda nga yagadde tujja kuba tufulumya projects eziwerako ngezamaanyi osegeera mugende maaso notusupportinga kuba naffe twongeramu amaanyi wadde ebiseera bitulimu si byangu era si byangu ku buli omu industry yaffe